Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is going to get a for starters. Eno yo njanirizaako bokka abalowooza era abali willing okulowooza mweno video. Bw'oba oyagala bikukyamukiriza byakubuguma scrolling oyambuke. N'ekirala ali ku bwangu eno totawaana yitawo misinde. General Museveni abadde alina akantu mwasinze okufunira ennyo ng'abadde akozesa nnyo propaganda psychology. Era abadde alina principle ya propaganda gye yeewola. Njagala ompulirizeemu kantandike na kibuuzo. Statement singa kwota pini ennyondo tegisobola okujjako ng'eyagala kumenyeka waziwulira mwaka ki? Era statement singa kapapulopapula tekajjako Museveni wakawulira mwaka ki? Omanye kisinga okwenyamiza nti obulimba General Museveni yasooka kubuguza bannaffe abali mu opposition ne bamuyambako okubutunda mu Uganda yonna. Ogenda kumpulirizamu enegenda kubeera completely logical. Atali logical yitawo era tayagala kulowooza eno giyiteko. Kansooke nkupozinga awo nkutwaleko back in the history. Ku mulembe gwa Kasajja Kahitira kwaliko minisita wako wa propaganda gwe baali bayita Joseph Joebels. Akasajja ka Joseph Joebels kakola statement ne kagamba, repeat a lie often enough and it will become the truth. Kagamba dinga n'obulimba emirundi n'emirundi bugenda kufuuka amazima ng'ebbanga lyetoolodde. Pozinga mwawo abasomi ba psychology balina ekigambo kye bayita cognitive bias. Era waliwo kye bayita propaganda principle gye bayita illusory truth effect. Enegamba when people hear a statement repeatedly, even if it's false, the brain tends to process it more easily over time. Era nga bagamba that the ease of processing this statement creates a feeling of familiarity, and the familiarity often feels like truth. Wulirizamu wano wasinga okuba wakulu. Over time, people stop asking, is this true? Stop thinking effortful. Start feeling, I have heard this so much, it must be true. When the lie aligns with the people's emotions or fears, the effect is stronger. Kanzifunulemu awo katono. Wuliriza. Principle ya propaganda gye bayita illusory truth effect. Egamba bweti nti abantu senga bawulira statement yemu emirundi n'emirundi ne bwebanga nfu, obwongo bwawe butandika ogiprocessinga ku speed era mu bwangu. Ebbanga we lyetooloola ne liyitawo, obwongo gye bukoma okuprocessinga statement eno mu bwangu era mirembe, batandika okubeera family eri statement eno, batandika okukitwala nti kya bulijjo nkiwulidde nnyo. Gye bakoma okukitwala nti bakiwulidde nnyo kiri familia gye bali, kifuuka amazima ng'ebbanga lyetoolodde. Ebbanga bwe lyetooloola abantu balekerawo okubuuza ebibuuzo nti ddala kino kituufu, balekerawo okulowooza n'emitwe gyabwe ne batandika okugamba kino nkiwulidde ebbanga ddene, kyandiba ekituufu. Obulimba kasita buyimirira mu layini y'emu n'ekyo abantu kye basinga okutya ne kye baludde nga bawulira, effect yakyo ebeera stronger. Wulirizamu wano kankuwa example y'ekintu kye ndi mu kwogerako. Laba ka video kano. Era omuggo Katonda gwayinza okukuba Kampala nga NUP etekinza ova Kampala okuleeta kwa bali mwezo. He's my friend, he's an amazing guy. No mulungi ng'omuntu mulungi bali mwezo musajja mukwano gwange. Strategic akati president yagamba nti by 2021 oba yaga 2021 or 2026 tuwagenda kubeera opposition mu Uganda. Paulia kakati NRM tekyaleeta kufieldinga candidate eyita mu NUP nereeta bali mwezo. NRM tekyafieldinga candidate kubanga ekimanyi tajja kuwangula, bayita mu NUP ne baleeta bali mwezo. Yes, let me give you examples. UPDF were
oyo gwofa okulaba tayagala NUP n'obulamu bwe bwonna. Oyo gwofa okulaba muwagizi wa General Museveni lukulwe. Omanyi bwe bakusitopingira okulowooza senga byayogedde abiddiŋŋana ekituufu kiri nti byonna bulimba. Naye weebuuzeemu omuntu akugamba nti awagira General Museveni ki ekibeera kimukubya candidate General Museveni gwasindise? Omuntu anaamakinga sure nti olekerawo okulowooza ye muntu akugamba nti NUP ekolera Museveni mu kaseera ke kamu n'akuggyako okulowooza gwe n'otalowooza nti bwe bekolera Museveni ate balwanyisa yaki? Akasajja okawulidde mpulirizaamu ebyo koogedde kisenga kabirepeatinga over and over again. Abantu ne babiwulira nnyo with time bifuuka amazima. Eno propaganda principle bwetyo bwekola bakuggyako okulowooza. Kati bakugamba akalulu tekajjako Museveni emyaka aga. Mpulirizaamu katono wano njagala tudissecting ensonga eno gifune bulungi. Wali weebuuzizaako oba wali olowoozezaako omuntu anaabako kyakusuuza ekyamakulu bigambo ki byakugamba? Omuntu anaakusuuza ekintu ekyamakulu anaakulemesa okutuuka ku kintu ekyamakulu tactic abeera n'emu mu ngalo ze mu disposal ebeera yakumala mu maanyi kukola kyobadde olina kukola kutuuka ku ekyo ekyamakulu bbanga lyonna. Abantu be bamu abakugambye akalulu tekajjaako Museveni babadde bamalamu ggwa amaanyi naye ng'ate bo tebalekerangaawo campaigninga. Akasajja ke kamu koova okulaba kakeera ku makya ne kakola statement ne kagamba Saabalwanyi bwadda ku ballot paper tewali asobola muwangula. Naye akasajja ke kamu ne kakugamba nti ate bo ng'Abanyarwanda bali mu campaigningira Saabalwanyi era nkagamba omuntu yenna ow'amaanyi alina kulonda Saabalwanyi nti omuntu yenna Omunyarwanda alina kulonda Saabalwanyi. Ekibuuzo kiri nti gwomanyi nti tewali asobola muwangula ku ballot lwaki omucampaigningira? Mpulirizaamu eno reverse psychology etambulira ku kintu kimu kumalamu ggwe maanyi naye ate nga backdoor bo bacampaigninga. Obululu bwe batayagala bulabike ku ballot box bwe bo bwatayagala regime wakati nga gwe bakumalamu amaanyi eri saidia basigala bacampaigninga. That's why in the end gwe ngoganye ogenda okulonda candidate asobola okujjako Museveni in the end bamaliriza beeri bakandidate wabamu balonze mu kumaliriza wenyini nga bo balonze ne bafunayo justifiable numbers ezibayamba okubba akalulu pozi nga mwawo nkuzeeyo kemabega ku effect yemu. Effect eno ekola bweti ekusigamu doubt ku kintu kyobadde ogenda okukola nti results z'ekyo ekintu ne zigenda okubaawo nga naawe olowooza nti weewaawo bwe wakirowoozezza bwe kyabadde kankijjayo bulungi. Effect eno kyekola ekusigamu doubt ekintu ne kigenda okubaawo ng'olowooza ekibaddewo kyekituufu naye ng'ate gwe bazanyidde ku bwongo ne bakulemesa okutuuka ku kintu ekyo. General Museveni akikola atya? Akusigamu doubt nti akalulu tekasobola kumuggyako. Enkumuliitu ne zigaana okugenda okulonda. Bwe zigaana okugenda okulonda n'agenda okutuuka okubba akalulu ng'olwedde mwe mukiina mutwe nti yabadde ayina okukawangula yabadde ayina okukabba ne wakati nga mwandi muvootinze out mu bungi n'avaako. Illusory truth effect eno ekola bweti ng'emaze okudiscouraginga bo bagenda ne bakampaininga ne bafunayo justifiable numbers. Bwe bamala okufuna justifiable numbers zino kubanga gwe bakikusizemu bwongo nti tasobola kuvaako nakalulu n'okulonda oganya okulonda n'akubba bulungi ng'olwedde akimanyi ogenda kukikkiriza nti akalulu tekamuggyako oba biitinga otya ku mulundi guno bwe tugenda mu protest vote. Towuliriza katembe wa muntu yenna kugamba nti akalulu tekajjaako Museveni. Ekibuuzo kiri nti ku miliyoni 40 bwe tujjako abaana abato millions nga 25 njagala omulonde ku miliyoni 17 ng'olonda opposition tulabe akalulu katajjaako Museveni. Omanye ekibaawo kino kye bakola bakutega baddiikuula n'olonda baddiikuula n'olowooza akalulu tekajjaako Museveni. Ama tugenda mu protest vote vuga video.